Kakati eddwaliro erya Busia Municipal Health Services omukyala gola mu katambi oyo yazzeewo ng'azze kuzaala ebisa byabadde bimukutte ng'omwana afuluma ng'ali mu bulumi yazzeewo olunaku lwabadde lwa Sande bwe yatuuse ku ddwaliro eryo abasawo baamugambye nti tebagenda kusobola kumuzaalisa baabadde bali mu wiikendi bo bagamba tebasobola kuva mu wiikendi za mu ggandaalo lyabwe mu mawiikendi gaabwe bali mu kweriira bulamu ate bajje bakwatagane nno omukazi mbwazze kuzaala era omukazi ono yatendewaliddwa olw'okuba nti omwana yabadde atuuse omukazi n'azaalira ebweru w'eddwaliro abamu ku bazirakisa abasajja ababadde okumpi n'eddwaliro eryo be baayambyeko omukyalo ono okuba nti asindika omwana ono ne wabaawo n'omusawo omulala omu eyakwatibbwa ekisa n'aggyayo gloves n'ayamba ku mukyalo ono okuba nti balongoosa omwana bamuggyako ekirira naye ng'omukazi yazaalidde bweru w'eddwaliro nga nsonga ki emuzaaze bweru w'eddwaliro abasawo baagaanye okumuzaalisa nga bo bagamba bali mu wiikendi ddwaliro ddamba Busia Municipal Council Health Services so Ministry y'ebyobulamu abasawo baneeno mukoze nno kyamaanyi nnyo okuba nti mulagajjalira obulamu bw'abantu oleka otya mukazi munno n'azaalira ebweru w'eddwaliro ng'ebisa bimukutte ng'oli musawo nga wasoma kujjanjaba na kuzaalisa abantu naye nolaba mukazi munno ng'asindika omwana ebweru gwe n'ogamba nti oli mu wiikendi togenda kusobola kumuzaalisa obusibutemu bino gavumenti byerwanisa oluvaawo ng'abasawo batandika okugamba nti bo baagala kubongeza musaala bafuna ssente entono naye ng'ate abantu be bandibadde bakolako babalagajjalira abantu bangi nnyo bafudde olw'obulagajjavu bw'abasawo kakati kansooka nkutuuseko vidiyo eno ey'omukyala ng'azaalira ebweru w'eddwaliro then male nkutuuseeko ne kavidiyo ng'amaze okuzaala n'obusungu abantu bwe bawulidde olw'abasawo bano abaaganye okuzaalisa omukyalo ono vidiyo nkusaba ogimpereka like etuke ku buli muntu vidiyo yiyo eddwaliro lino omukyala azze ku kuzaala ne bagamba nti bo abasawo bo bagambye bali mu wiikendi omukazi azaalidde wabweru kyekipande ky'eddwaliro era n'ebifaananyi by'omukyalo oyo azaalidde wabweru nga era n'abasawo ne tubanoonya nga bagamba bo bali mu wiikendi era ebifaananyi ngenda kubiteekako ku ntimbagano era kwebiri olunaku olwa Sande abakazi banange era kyova tukyogera ensonga ezo ojuzi ono omubaka juzi bwe yayogera wano muntu wafuna ofisa ate afuuka bakizibu omukyalo ono azaalidde wabweru wano ng'eddwaliro ligale omulimo gwaimwe omusambu ali mu wiikendi batulaba tuzze kukyalirako omukyalo ono yazaalidde ejjo ku ddwaliro lya Sofia eyazaalidde ebweru mu mulyango gw'eddwaliro ng'abasawo tebaliwo bagenze mu wiikendi tugenze okutuuka okumunoonya mu ddwaliro gye yabadde twasanze bamusiibudde ku ssaawa 11 nga yazadde ssaawa 10 ne bamusiibula ssaawa emu ey'ekiro kakano tugenze otambula okutuuka ewaka ewuwe ne tumusanga ng'atuuse n'omwana we ku ssaawa emu gye bamusiibuliddeko ng'enkuba yakakya kakati mu budde buno bwe twogeddeko ne dokita nga tuli ku ddwaliro dokita atugambye agenda kumusiibula ssaawa 7 ez'emisana nga afunye treatment yenna amala naye tugenze okwesanga mu budde buno tumusanze waka n'omwana we era treatment yenna teyamufunye yenna yeetaaga nga dokita bw'atunnyonnyodde omukyala mama w'omwana kayogereko abawuliza bamulabe minisita n'abbanja ezo ensonga zizo zikukwatirako ddala nga bwe kyetaagisa mama w'abaana ayogera ku nsonga ezo gye watuusaawo ku ddwaliro ssaawa meka neebaza abatuuze b'e Sofia abayimiridde nange natuuse essaawa zabadde ssaawa 9 nenzaalira ebweru nga basawo tebaliiwo bakusiibudde ssaawa meka olunaku olw'ejjo bwe wamaze okuzaala basuubidde essaawa emu ng'enkuba yakamala okutonya
bamusibudde sawe mungu enkuba yakamala okutonya kakati dokita batugambidde awo ntagenda musibula leero sawa 7 gw'emisana naye tugenzo tuuka mu ddwaliro taliyo tubadde tumugenza omulaba nga tulinako n'ebintu bye tumugulidde kubaddewo ko ebintu bye twamugulidde tugende tumulabeko mu ddwaliro naye ebintu ebyo tubimusanze nabyo waka ne minisita Nabanja ezo ensonga zizo Lutasingwa David wali omukwata gwa nsonga ya ddwaliro bwe yagenda e Mukono n'olambulako ku ddwaliro ly'e Mukono n'ovaayo n'olaga ensi Uganda nti abasawo bafaayo abasawo tebalina kye bafa eddwaliro lyaffe likyali lipya lyakamala baalimalira mu mwezi gwa Kutaano lyakakolako emyezi 3 naye twakalisabukulula lipya abakazi bazaalira bweru abanonye amanya gange bampita Kayunga Sam. Yes. Ensonga eno eri kunjogeza kati Lutasingwa David Nabanja yamulagira bamukwate ensonga gye yamukwasiza ng'agamba olw'okuba yayogera ku madwaliro nze ndi wano ndi Busia Sofia omukyalo ono azze wano ku ddwaliro ng'abasawo tebaliwo nga bagenze mu weekend leero olunaku lwa Sunday ennaku za mwezi 5 ogw'ekumi tuli wano ku ddwaliro ku ssaawa zino ssaawa 10 omukazi azaalidde wabweru ng'abasawo bonna bagenze mu weekend nga mu yo weekend tebakola minisita Nabanja bw'oba nga ojja oli owulira ng'ensonga ezo zikukwatako nange enoonya nga bwe njogedde okunnyonnyola eggwanga si kikyamu NRM yajja kutuyamba si kutubonereza n'abakazi baffe ezo ensonga zange zempereza eggwanga wekiba pulezidenti gira ng'onoonya akalulu kyekyo kyennyini tulaba tuzze kukyalirako omukyalo ono yazaalidde ejjo ku ddwaliro lya Sofia eyazaalidde ebweru mu mulyango gw'eddwaliro ng'abasawo tebaliwo bagenze mu weekend tugenze okutuuka okumunoonya mu ddwaliro gye yabadde twasanze bamusiibudde ku ssaawa 11 yazadde ssaawa 10 ne bamusiibula ssaawa 1 ey'ekiro kakano tugenze otambula okutuuka ewaka ewuwe ne tumusanga ng'atuuse n'omwana we ku ssaawa 1 gye bamusiibuliddeko ng'enkuba yakakya kakati mu budde buno bwe twogeddeko ne dokita nga tuli ku ddwaliro dokita atugambye agenda kumusiibula ssaawa 7 ez'emisana nga afunye treatment yenna amala naye tugenza okwesanga mu budde buno tumusanze waka n'omwana we era treatment yenna teyamufunye yenna yeetaaga nga dokita bw'atunnyonnyodde omukyala mama w'omwana kayogereko abawulize bamulabe minisita Nabanja ezo ensonga zizo zikukwatirako ddala nga bwe kyetaagisa mama w'abaana ayogera ku nsonga ezo gye watuusaawo ku ddwaliro ssaawa meka neebaza abatuuze b'e Sofia abayimiridde nange natuuse essaawa zaabadde ssaawa 9 nenzaayira ebweru nga basawo tebaliiwo bakusibudde ssaawa meka olunaku olw'ejjo bwemaze okuzaala bamusibudde ssaawa emu ng'enkuba yakamala okutonya bamusibudde ssaawa emu ng'enkuba yakamala okutonya kakati dokita bw'atugambidde awo nti agenda musibula leero ssaawa 7 gw'emisana naye tugenze otuuka mu ddwaliro taliyo tubadde tumugenza omulaba nga tulinako n'ebintu bye tumugulidde kubaddewo ko ebintu bye twamugulidde tugende tumulabeko mu ddwaliro naye ebintu ebyo tubimusanze nabyo waka naye minisita Nabanja ezo ensonga zizo Lutasingwa David wali omukwata gwa nsonga ya ddwaliro bwe yagenda e Mukono n'olambulako ku ddwaliro ly'e Mukono n'ovaayo n'olaga ensi Uganda nti abasawo bafaayo abasawo tebalina kye bafa eddwaliro lyaffe likyali lipya lyakamala baalimalira mu mwezi gwa Kutaano lyakakolako emyezi 3 naye twakalisabukulula lipya abakazi bazaalira bweru Uganda yonna okwetoolodde Uganda amanya nga bulijjo Kayunga Sam. Ensonga lwaki nze mu kamera ez'okulambula omukyalo ono yazaalidde wano wabweru w'eddwaliro ngenza okwesanga ng'omukazi bamusiibudde gyo ssaawa emu ey'ekiro ng'enkuba yakakya naye nga teyafunye treatment yenna amala so ngenza okwetegereza okubuuzaako ku basawo abamu bangamba mbu Diana Atwine minisita yajjaku wano n'alambula eddwaliro ekyamulemesa okugulawo eddwaliro olw'okuba teryazimbibwa ku mutunzi omutuufu lyalibadde baali balira ku ssente ze baalizimbira tiriyoni emu mu miliyoni 8 mu 9
so eddwaliro eryo lyasangibwa lizimbiddwa era kyova baliremereza okuligulawo kyova abakyala bazaalira bweru era minisita Nabbanja zino ensonga zikukwatirako ddala tetwagala weebuzeebuze zino ensonga zizo. Kakati mu Uganda wogenda okusanga abantu ng'abasawo nga bali mu kwekalakaasa bakubira Pulezidenti Museveni omulanga nga bamugamba nti bafuna ssente ntono, nga bakubira Pulezidenti Museveni omulanga nga bamugamba nti omusaala gwabwe bamaze emyezi 2-3 tebasasulwa. Naye tufunyeko nze complaints nnyingi nnyo zempulira ku basawo. Abantu bangi nnyo bafudde olw'abasawo nti tebafaayo. Okwata omulwaddewo n'omutwala mu ddwaliro ng'ali bubi ataawa, bw'oba tolina ssente za kaashi abasawo bano tebamukwatako. Eddwaliro ne bwe liba lya gavumenti, abasawo baagala nnyo ssente okusinga okufa ku bulamu bw'abantu. Naye nga kyandibadde kirungi nnyo omusawo n'asooka afa ku bulamu bw'omuntu, then nalowooza ku ssente oluvannyuma ennyo ng'omuntu oyo amaze okutereera. Ne bo bafa ku ssente ne beerabirwa nti omuntu alina okutaasibwa azze ng'ataawa. Kakati njagala otunuulire omukyalo ono owulira ebbusi eyo. Omukazi wiikendi lwa Sande azze kuzaala, ebisa bimuluma. Mumanyi okuzaala kuba kufa na kuwona wakati w'omukyala n'omwana. Naye abasawo ababadde balina okumuzaalisa bwe babatuukiridde bo bagambye tebalina budde bwa kuzaalisa mukyalo ono, bo bali mu wiikendi, bali mu ggandaalo. Oli mukyala naawe oli muzadde, abamu mwali muzaddeko ku abasawo abali awo. Mumanyi peyini y'omuntu gy'ayitamu ng'omwana ajja, olwa ebisa bimusimbye, naye n'omuleka n'azaalira ebweru w'eddwaliro. Ne mumugana okuyingira mu ddwaliro munda. Omukyalo ono bamuganya oyingira mu ddwaliro munda okumuzaalisa nga bo bagamba bali mu wiikendi ssebo. Okitegeera? Saagala abasawo mulowooze nti tuli mu kubakonjera, naye ekikolwa kino kyalabise bubi nnyo era kivumaganya omulimu gwammwe ng'abasawo. Okitegeera? Kibavumaganyiriza ddala. Gavumenti ebateekamu ssente zaayo nnyingi, naye kati omukyalo ono singa omwana ono afa oba n'afuna obuzibu, muyinza kunnyonnyola kyensi? Mbu mwabadde bbize. Ogamba otya omukyala azze okuzaala mbu ggwe oli mu wiikendi togenda kusobola kumukwatako kuba oli mu wiikendi? Bw'otunuulira akatambi kano weetooloddewo basajja, abasajja be baasinze okufa ku mukyalo ono okuzaala. Omwana yamuzaalidde wansi, omusayira gutunuulira gugwa wansi, naye kirira baakisaliddekawo wansi. Era nalabyewo waliwo omusawo bambi eyazze, bandowooza yakwatiddwako babayise muyite, n'ajja n'ayambako ku mukyalo ono okuba nti omwana amuzaala bulungi nga tafunye buzibu. Omukyala n'asumuluka naye nga yasumulukidde bweru. So eky'omukisa omulungi nti omukyalo ono yamaze n'azaala bulungi nnyo era omwana ali mu mbeera nnungi. Omwana yoyo nga bw'omulaba awo, era abantu abasinga ab'enjawulo bagenze ne baceekinga ku mukyalo ono ewaka. Ekikwewuunyisa bwe yamaze okuzaala tebaasobodde kumukuumira mu ddwaliro okufuna bujjanjabi, nedda. Bwe yamaze okuzaala ne bamulongoosako katono kuba eddwaliro lyabadde nga basawo baaligadde bali mu wiikendi. Omukyala baamusindisa ewaka era ndowooza gy'afunidde obujjanjabi. Kitegeera? Abantu ab'enjawulo bagenzeeyo okumulabako. Omwana ali mu mbeera nnungi, n'omukyala ali mu mbeera nnungi. Waliwo olugero olugamba nti akajja obunaku keemanya. So naye yakitegedde nti alina okuguma, alina okulabirirwa lokale, bamujjanjabireko k'ewaka, bamunyigireko k'ewaka, naye nga teyafunye bujjanjabi bw'abasawo. Olwamaze okuzaala bamulongoosezakawo, omwana bamuggyeko ekirira nga bamusibula adda waka, era ebisinga baabikoleddeko waka. So yembeera eri eyo ebusiya. Naye abantu ab'enjawulo naddala ku mitimbagano gya social media bavumiridde nnyo eky'abasawo bano okuba nti balagajjalidde omukyalo ono ow'olubuto okuzaalira ebweru. Abantu abasinga banyiivu nnyo nga bw'okiwulira. Otwala omulwadde mu ddwaliro, abasawo nga tonnaba bawa ssente ze bakusabe tebamukwatako. Omuntu asobola n'okufiira awo naye nga abasawo bamuyitako obuyisi, buli omu ayitawo obuyisi n'agenda mu bibye. Ne bwe baba tebali bbize, bw'oba tolina ssente tebamukwatako.
so abasawo mukyuseemu mweyo ensonga temugenda kutambuza bintu we mutyo mufe ku balwadde nga temunnaba kulowooza nnyo ku kya ssente. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera abasubscribing nga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala atannaba kutweyungako genda maaso n'okuba nti okoonamu kapeesa ka subscribe oteekeko akadde nti bwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugifuna. Mubeere bulungi mweraba.